Wetwakoma ku Lwokutaano olwa wiiki ewedde nga tunuulira ebibuga ebiri ku mutendera ogwa munisipaali ebyasomoseddwa okudda ku mutendera ogwa site okutandika n'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja nga lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020 olwaleero we tutandikidde. Abasinga muyinza okwebuuza twolekeddewa. Let's talk. Twogere. Ku ssaawa 2 ez'okumakya twetadde mu ddene okutandika olugendo lwa kilomita 294 olutute essaawa 5 n'eddakiika 13 era zigenze okuwona ssaawa 7 ez'emisana nga tuli bataka mu kibuga Fort Portal ekyasuumusibwa okufuuka site mu byobulambuzi. Fort Portal kisangibwa mu disitulikiti ey'e Kabarole mu bendobendo erya Rwenzori, kyokka oluba okukiyingiramu akawewo akava mu nsozi ez'Ettoolo ke kakwaniriza. Enguudo z'ekibuga Fort Portal zikutamya Kampala olw'obulungi bwazo, ebizimbe ebiyooyoota obulungi ate nga biri ku pulaani entale ya Ttoolo ne ga bulungi atagwa malojja. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kabarole Richard Lwabuhinga agamba nti Kabarole nga disitulikiti yandisoose endala zonna okuba ng'essuumusibwa kubanga ebyetaago byonna nantavuganyizibwa. Kabarole eryemu ha district enyakwine ibara lya tawuni erikwahukana n'ibara lya district. Obu orikugenda Mbarara noija kusanga Mbarara tawuni, Mbarara district, Gulu town, Gulu district. Baititu hanu tuina Kabarole district and Fort Portal town. So eki kyonka nikitufuara urubuga orwembaganiza, nikitufuara district y'embaganiza mu Uganda. Nikyotokunirira kuhabalizibweho kukuza embuga ezokufuuka tawuni y'Enkooto mu Lungereza twakweta cities ito Fort Portal yakakomwamu okuba hali ezo. Ng'oyogera ku by'obulambuzi ebiri Fort Portal kibeera kizibu nnyo okwerabira amabere ga nnyinamwiru ewatandwa abalambuzi abava mu buli kanyomero kansi. Fort Portal neye yihayo nk'orubuga orwembaganiza kulengesaniza n'embuga ezindi zoona habwokuba mu matemba ga Fort Portal na district haliyo national park bakweta Semuliki okuwarabira Ekijora na Masongora. Mu Masirimuka haliyo national park ibarukweta Kibale National Park, which extends Queen Elizabeth National Park. Abuturuka musana still haliyo Kibale National Park. And they had forgotten the other aspect of location. Itu hanu we have a cosmopolitan population. Uborkurora abantu abakuruga Kongo kuraba Ntoroko nubahikira Fort Portal. Bakuruga Kongo kuraba Lamia nubahika Fort Portal. Bakuruga Kongo kuraba Mpondwe nubahika Fort Portal. Abakuletwa Mbarara abandi nubahika Fort Portal. So we are a regional headquarter, in other words, for the Greater Toro region and the entire Rwenzori region. Ssentebe Lwabuhinga agamba nti abantu ba Fort Portal balina empisa ennono n'obuwangwa byanjawulo ku balala. We have a very rich culture that attracts yerukusikiriza abantu bayingi kwica hano bakarambura. You cannot talk about a beautiful district without beautiful people. Twina abantu abarungi omungeso omukore omukutangira very hospitable and elegant. Hati abo nibo bantu abarukusangwa Toro, nibo bantu abarukusangwa Fort Portal. Margaret Kiyika yamyuka ssentebe owa disitulikiti ey'e Kabarole ku lw'abakyala agamba nti
balinze bulinzi kubanga batunuulidde okuganyulwa mu nteekateeka eya Fort Portal City. Tumanyirirwe mu ihanga lyona as the cleanest town mu Fort Portal in the whole country mu Uganda yona. Tukatunga ibikopo byaitu biriyo hati mu ofisi twarwanisa ekintu kya kasasiro. In fact twakora twakozire zoning twalenga kasasiro igitaro baju ekyayongera kusemeza etamu yetu naho ikiroto cyezire n'ubedene na member of parliament wetu na Alex Ruhunda twatunga inkurato tukazitwikaramu mudaji guest house twakora na concept paper no twatandikira betu ntsima muno hakumalira na ihanga obulyali ndikora entekaniza ya 2040 Fort Portal ekabanyirirwa okubanka tourist city. Baitu yo sito yaija itwe nkabakazi twagigoborera mututu bakujya kusanga hano ekicweke ekikera obukoto mu Kabarole district abakazi ntukora muno na amani kandi ntulenga okubayisa muno amaka kandi eka yone yero mu mukazi ne yangwa muno genda mu maiso so sitobwera kwija ntumanya tuyenja abakazi ko kugoborera muno cyo kwanza tujya kutungiye ngudo nungi ngudo yanungi busambe twika kutungiye ngudo nungi none abakazi baitu omukazi waitu mwoli wakumalirayo kuli nawe neja kutungiye ntashi abuko barateka orugudo kolasi mu cyaro nikimanyisa moto kubweranera bawo nawe je kuteka akatunda harugudo akatundi neja kuteka hakienjo harugudo akatunde asobole kutungiye ntashi asobole kura kutungiye abana be basobole kusoma. Olubiri rw'omukama oyo nnyimba kabamba y'eggulu Lukedi owokuna lutudde ku lusozi Karuziika kino nakyo kya bulambuzi era batandise okubanga balusaako bbugwe. So Fort Portal nogirora nk'okweri set norora nk'okweri planned so tauni government egifora city nikitusemeza muno kandi it will foster development kandi tukisupportinga kurungi muno bukama nibukigonza muno kandi koragana na district ya Kabarole habokuba city negenda haikutwara Kabarole yonka teri kuika Bunyangabo. Those are just in the neighborhood but it tukoragana kurungi muno na central government na local government yetu ya hano Kabarole kurora ngo ekikaro kino kya focus city nobo haraba habaire abantu abamu abatara kigondezi baitito nkobukama tukakigonza muno kandi tukakitangira kandi twasima na government. Mu birala ebifula Fort Portal egwanidde mwe muli ebyenfuna byabwe balimina ddala amajani amatooke n'ebirala nga kimu ku bibuga ebisinga akatala akalungi. Kingimun at least buli kintu tikamotoka ezitala hansi y'itaano. That means tuli hagati y'itaano sometimes mukaga musanyu like that but tuli hansi y'itaano. Then ebitooke bino bikiragenda byona mu bicweke bya Kampala but different places nosanga kutandikira za Busega Kumwenda Bujuko Buloba Kibuye Kalerwe Mukono beramukima tujinja twina ebitoke kandi ebitoke in fact bwena tukubaliza hano bidibire muno buli mulimu wena yolimere ebitoke kandi bingi muno oiro eki hati nambe tukubaliza ekitoke nikigenda haiha hanko misatu enkomina twina ebintu tukulima nkakaho twina ibihimba ebinyobwa abantu amajani uleka amajani yago tugaine mengi muno so tuli kikaro ekyokulima in fact hati haitu overtaking irembarara kakuba norara ole zinga zikurga Fort Portal nigenda Kampala nyingi muno. Bintumanya Joram yakulira oludda oluvuganya kyokka gamba nabo bennyini enteekateeka eno bajaniriza. In Kabarole it's quite different. When it comes to development we are one. And in council we don't even talk about parties, we talk about the well-being of the people of Kabarole. But when we are outside, that's when I talk about my FDC and others talk about the NRM, because the most important thing is the people, the well-being of the people of this area. Oyo ye Fort Portal ekimu ku bibuga ebyogerwako ng'ebikyasinze obuyonjo mu ggwanga erya Uganda. Oluvuddeeyo twolekedde ekibuga eky'Embale olugendo lwa kilomita 226 era kitutte essaawa eziri mu 4
n'omusobyo okubanga tugoba. Mbale kimu ku bibuga ebisinga obukadde mu ggwanga erya Uganda, kyokka kimu ku ebyo ebisinga okuba ebiteeketeeka obulungi kyatuuka ku mutendera ogw'omunisipaali mu 1959 nga ne Uganda tenafuna bwetwaze. Ekibuga eky'Embale kiwangaliramu abantu abali mu 40,000 ate ng'abajja obuzi okukola buli lunaku abakulembeze bagamba nti bali mu 20,000. Wadde nga kikadde kyokka era kikyamamiddwa ebizimbe ebyabafuzi ab'amatwale newankubadde nga n'ezikalina eziri ku mulembe zitandise okusituka bwe gutuuka ku nguudo. Ewamu bali yaddeyaddeko ate ewandi bakyali bubi olw'empompogoma ezikwaniriza. Basaba site tebasooka kutuula ne batunuulira Mbale nga bwefaanana ne balyoka basaba site yaabwe. Kale ffe wano tubonyeebonye nnyo, abantu bafunye endwadde wano ku street yaffe eno nga bafunye endwadde n'enkuba bw'etonnyako tufuna obuzibu mu taxi paaka munda eyo. Wano tuli bubi, Kazamba tuli bubi naye nga tebalina asa. Ekizibu kya bagamba amayumba gano bagazimba ku sweg era tetuli bulungi. Wenjogera wano tulina sofa 8 billion ez'okutandikirako okuba nti enguudo zino zikola ki? Zikolebwa. Cathedral Road egenda kukolebwa ne Nabwa Road. So ebinnya bigenda kubeera history by the end of this year. Ekibuga Mbale yewasigala cooperative ey'omuzinzi eya Bugisu Cooperative Union era ng'eno eri mu kirime eky'emmwanyi kw'ogatta woteeri ezizimbiddwa, ebisaawe, amasomero n'amalwaliro era nga bwe batyo si be bali obubi. Sipiika disitulikiti ey'Embale Mafaabi Mutwalibu agamba nti okusuumusibwa gavumenti yalwawo dda kubanga balina buli ekyetaagisa. Become an urban center for some time before even independence. So we are prepared. We are prepared for some time. And we are ready to have a city. We have even delayed to have it. Wabula okutuukiriza ebikyabula wakyaliwo okusomoozebwa. Were Nagosha nga ye inginiya owa disitulikiti y'Embale agamba nti enguudo zaabwe ziweza kilomita 256 buli mwaka beetaaga ensimbi obuwumbi 17 kyokka bamaliriza nga baweereddwa akawumbi kamu n'obukadde 7 zagamba nti tezimala. Kyokka alina essuubi nti mu kufuna ekibuga ekiri ku mutendera ogwa site bagenda kubanga baganyulwa. Byolabye obirabye. Fort Portal n'Embale kiri gy'oli okusalawo ddala bagwanidde okusuumusibwa okuva ku mutendera ogwa munisipaali okudda ku mutendera ogwa site. Let's talk, twogere. Bikuŋŋanyiziddwa tumwebaze Godfrey, Kajangu Moses ne Makumbi Emmanuel ku lwa Salt TV Omunnyo.